yo amanya n'eddoboozi bamuyita Papazapata ndi wano eno ntudde ndi ALLANCRUZ tuli ludda walandi star boy for Alan exclusive boy gwe tojjanga bo rapper Papazapata gemanya ndi wano eno musajja inenge jantuzaamu kamera n'obusimu maso tutandise wano eno basabula bagenda Julia freestyle 1 2 1 3 omutwe ku mutwe ndiwo zenkuba abatuuze bangi mudduke musabule mugambo myayi yatuuse kazinga siyo yo kwe tutyaba yaje nga basekanyo ALLANCRUZ atidde agamba embwa nnonga esabula ate bwe kubaka engomba mamubi nnyo laba musanga mu ghetto ng'ekyobugagga nga tto it once and suffer once ye yali moto nga talina ssubi nti naligula yadde omutto nga kyalimu n'obwaffala empala gisibira mu loketo bisayi rasta yalina ebirooto omuli okuzimba bikeko n'eryato yabikabuuliranga kabbabi nga kakyali kato soza chachi kusato bade wako babatwala chicken na pizza konga bakatwala mu biri supu rasa obulamu nga tolinamu yadde so abakazi abagumira mwana nga babi okuvisika peerless ne bete yo okusinzira ku mpisa n'amagezi go vetugambye togenda koma kubeera mama Kampala abayayi basibye obeere mama Uganda even chiploti ky'emyaka 37 okuva mu ggwanga tu Uganda emisinde yo jamuleme nasala okutambula buzi kino kiseberezwa nti emisinde yo gyalabisenga gya kumulema n'asalono yenaanika obwaguga bw'engatto kilo 10 ekika kya basuputa je aladaikato mask gyeja mu ggwanga erya Butuluki. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Kale kumukutu kwa nyini kwa today CRUZ exclusive gwe mukutu kwa sinzi dokubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongero kwanizaako yonna gy'otulabira tuli wano ku Star Hotel sinzi dokubanga tukuweereza Lukuli Road opposite Papazapata hotel nungi ebyokulya bya mulembe rooms za mulembe balina ebisula eby'omulembe nno ddala walisaanye obeere nga tojja tukeberako awo atwega tubakuba naffe ba Africa One Tours and Travel bano bakulambuza ensi yonna nga bwe ntegeeza ensi yonna oyagala kugenda mu America oyagala genda waaho oyagala genda waaho oyagala domestic kulambula wano waka babikola bulungi nnyo bulungi ddala ate okukutwegasseeko Marusu Bridal Center ate tulinako ne Maama Mukisa Herbal Research Clinic ate okwenyini tulina naye Lukago abantu bakuleeta ebintu by'okuva mu ggwanga eri America te kwenyini okwo tulina Maama Mukisa Herbal Research Clinic beba sponsor nga chef yona kolera nako musajja wange olero katebe kuno beba mu kubasajja bange abapika ekintu kyo mubanda aya abana bano bapise ekintu abana ba ghetto bapise ekintu side eno neno nenga musajja wange ankolera content anyuma ku TikTok okwo nchiwa sinzeze kamunyumirwa naye namwe abali eyo nchiwa mumunyumirwa tuyinza okuba twakava wano nagenda ate nakolayo nti twatudde kazinga siyo yo island olo presenter n'atandika ayina bo presenter ye bw'ateeka waawo bw'aba kugegenya asobola okugamba ku siyo yo island wali obu presenter akapresenter awo ALLANCRUZ awo naye mujja londako ke kali waawo kati katandika okubuuza lwasita ebibuuzo naye nga musajja akola content we mulungi nnyo tawemula naye nga believe me namwe mutuleyo ne musekamu nga bwe tanse show yaffe nga mbalaga omu ku clips bwe bwazaakola obuli fani oba obuze bubakwata omubabiro so nakolayo nasazeewo ne ngamba why not ajje wano tunyumyemuko muyimbi ayimba ne music we mpola mpola tayimba bya pressure ayimba music we mpola mpola lumu alla lwali muta ate ali bamutadde ate ya mupiira agunyumira ddala asamba omupiira balina tiimu y'aba tiktokers awo tujja tuukawo batubulire tiimu eyo sebo bo bagipanga batya ffe ne batatuyita babeereyo ne bammiki n'abalala ba tiktokers ababeegattako otherwise kasooka tubuuzeeko mu kaseera kano tugenda nyumyamu emboozi ejja kuba mpanvu naye tujja genda mpola mpola sobola okuba nga ate tunyumirwa show yaffe olunaku olwaleero Zapa yo buuza ku batulaba abatulaba mwena ku CRUZ exclusive mbaniriza mwena muje bale jona je mutusake engalo amanya n'eddoboozi bamuyita Papazapata the best rapper Kampala Uganda his majesty presenter actor and attending philosopher bitibwa nyina bingi okay yeah man omanyi oli freestyler yeah omanyi kwa freestyle demo binyate Kampala wali ambu anchiramu jikube freestyle wano wetuli nga tuli wane nga wetuli
Yo amanya n'eddoboozi bamuyita Papazapata ndi wano eno ntudde ndi ne ALLANCRUZ tuli ludda wa Landista boy wetusanga Allan exclusive boy gwe tojjanga bo rapper Papazapata gemanya ndi wano eno musajja alina engeri gyantuzaamu kamera n'obusimu maso tutandise wano eno basabula bagenda Julia freestyle 1 2 1 3 omutwe ku mutwe ndiwo zenkuba abatuuze bangi mudduke musabule mugambo myayi yatuuse kazinga siyoyo kwe tulya bayaje nga basekanyo ALLANCRUZ atidda agamba embwa nno ng'esabula ate bwe kubaka engomba mamubi nnyo laba nnono ono Zapata ali musajja wange ali so funny. I'm one of your big fans. Thank you bro. Ntuula awo nga ndi stressed kati n'ekihoga nakyo kitandise okuseka. Omanyi nyumira nnyo akazinga kaako. Akazinga siyoyo. Akazinga siyoyo. N'otula n'onyumya omanyi oyina engeri gy'opangamu ebigambo byo nga bw'ogambye nti oli musajja rapper mutontomi. Kwegamba omuntu bw'alaba the way you organize your words. Oyina olususu lw'ogamba kati olina ke wakoze n'ogamba nga basambisa omupiira style bagiyita bali. Nga basa like batakobo. So bigambo bingi byozza okola. Nze kitika kasinga okunyumya ke wagamba nti bannamawulire simanyi awo bayitamu simanyi bannamawulire n'olaga bazambaali nga bazina. Basooka kuzinamu okusikiriza abalabi. Naseka nnyo. I reposted that video. Nga man ono boy waliwo ne musajja wange omulala bamuyita Mukyusa. Mukyusa ya. Kati muli bantu babiri abamanyi okunkolera obuntu obwo obunyuma abasigadde mwali basatu ne Rango oyo simanyi kyatuka ku Rango ne Rango yakola style eri nga bwabuuza waddamu naye oli Mukyusa muto wange anyumira nnyo then Zapata oyina engeri gy'oŋŋambira nga kakati lwatuse ku kizinga eyo wazzeewo abayimbi nga bamutawaana nnyo waliwo omuyimbi omusimanyi nga n'obawa amannya so nenseka nnyo but otherwise Zapata yani Papazapata musajja muyimbi content creator abaddewo sibanga ddene nnyo naye mbaddewo nga omanyi haso okola mulimu ki mbeeramu ngo yetwa tugende kikumba kweyiyayiya mpola mpola ya bingi sina mulimu guli awo mutuufu naye buli mulimu oguzze wano e Uganda tukokolera ntera nnyo gamba bags nti gwe buli kalimo ko akali owulira nga kola gwenze mpita tomanya n'okupootapoota buli kimu kikola njiri balan ekyoba omanya ki ekikusindiikiriza for starters wasoma nasoma kakatontono sasoma nnyo kinene nnyo kigenzwa naye nasoma ne mala level yange wasomerawo nasomera Masaka eyo nasomera masomero mangi naye nga bakugobaagoba si kungoba anyways bangoba lwabawala si bawala ate nowatu siri muntu nnyo wabawala mikwano gyange nnyo mbaagala nnyo nze singa obbaagala naye ate oba ndi shy simanyi nakumanya naye nga si lwabawala kiri awo naye nga nasomera amasomero gali mangi yange nagikolera ku St. John's yawe Masaka yali nyina ba obbi bangi nnyo St. John's simanya bakristo panda bonna mwali nabayo ali mu senior ndoza abo wano bali mu senior 6 so senior 6 Kristo panda mukulu wo senior 6 gitulira kusomera balita St. Monica tera by the way nayo nawulira bagaya so baya tuya senior so bangi mwe bali abantu abanene kati nange nzo mukuba nene so bwayingira ekibuga n'okola otya ekibuga we nakiyingira waneeno nyina muganda wange ali awo mukulu waffe ali Kabuwawo bamuyita Mukasa Sande so alina byuma bya betting so oba bayita ba franchise so kati we natukira nga to nenkola kawo nembeerawo ebbanga ddene nnyo nengenda kawo nateetaawo waliwo nabeeranga awo nga nsoma ku gundi ku waliwo essomero bayita Victoria imanyi Victoria School of Beauty ndimanyi ya Ken mundoza ye kasibanti so nembeerawo nensoma ku hairdressing whatever eby'enviri obimanyi byonna sina kyesimanya ala ninkugambye byonna bimanyi nnyo biri twala tugende so nayo nabeerayo nensomerayooko kati awo nentandika bwe navaayo eri eno nakolanga gondi shift za kiro ku betting companies then ngeri mberayo nensoma isana nasomera ndo ddala I have a diploma in cosmetology by the way because 2 years ba diploma awo lwamala
nenviirayo ddala lumu kati ate nebyuma tufunamu nga omanye ebyessente so nenvaayo nentandika okuyiiya mpolampola ng'omusajja kibugo bwe ntyo kati oyiribayiriba mpolampola. Ekirooto ky'ogoba Zapata kiri ki? Ekirooto kye nandigobye kyengoba nze nga nze ng'omuntu nayagala nnyo music by the way cause era olalong mbadde muyimbi mbadde nzijanga nnyimba eyo n'obuyimba obugezezaako okubanga obukolayo buti mpolampola naye nga siki sinyo nayimba yakayimba ka Babi Superwoman oba kamanyi kati ala nakulaba otuukirira First Family eyo nayimbira omukyalo oyo Babi Kyagulanyi ebiseera ebyo twali tugendera mu kalulu awo so it was not a political song naye kali kayimba ndoza kali inspiration cause bwe natunuulira abantu abasinga nga Bobi Wine w'amaanyi naye nenzirako ebayini nga Bobi Wine w'amaanyi naye alina omukyala amubaddeko emabega that is Babi so I was like buli muntu yena mu bulamu bw'endooza yeetaaga Babi naddala abasajja nga fe abeeyiyayiya ebbanga lyonna naddala nga bingi byabayiseemu bingi byabagumidde omukyalo oyo bako bakayita Babi Superwoman nakayimba nsobola okuba makamera tuwemu yamusanga mu ghetto ng'ekyobugagga nga tto it once and suffer once ye yali moto nga talina ssubi nti naligula yadde omutto ng'akyalimu n'obwaffala empala gisibira mu loketo bisayi rasta yalina ebirooto omuli okuzimba bikeko n'eryato yabikabuuliranga kababi nga kakyali kato sozza kyakikosato badde wakoba batwala chicken na pizza ko nga bakatwala mu bbiri supu rwasa obulamu nga tolinaamu yadde essowa bakazi abamira omwana nga Babi okusinziira peerless ne beteyo okusinziira ku mpisa n'amagezi go betugambye togenda koma kubeera mama Kampala abayayi basiimye obeere mama Uganda message yali nnungi nnyo so kayimba ko ne kagezaako ko katini awo bentyo naye nga music gwe mbadde ntunuulira ennyo ebbanga erigenzebwa era abafaani bange abaliyo bakimanyi tiwanene bwe nkwata microphone lwakuba nti ensi bwe batenda kukkiriza ne bwokola otya ate nga ne Katonda abatanakuta era still biba bizibu naye nga haso zibaddengawo music mutunuulidde nnyo naye ng'ekisingira ddala obukulu I want to change like people's lives of living ndaba abantu bangi nnyo kirooto kyange njagala nnyo obulamu bw'abantu betulira nabo mu society you know cause abantu bangi mwana babona Alan bali bubi so if I get a chance kirooto kyange that's why I do hustle nkola emirimu mingi nnyo ekitenkanika nenga music mutunuulire nnyo ekitenkanika cause I believe I can do it erinnya Papazapata by the way mabegako lineyitanga Bravo naye ndowooza teri oba muyimbi oba muntu nali ministry yaffe atakyusiza kumanya okujjako abeeyita amanya agaye kati nga Alan esebe eriyo kawalirekayo naye kati ffe kati zineyitako Bravo bali bampita Bravo the sniper but later alone I chose because nerinnya namala okulaba naye lisobola ba hit solubira ngo nerinnya naye nga that's why osobola ogenda mu management ziri ne bagamba kyusa erinnya kozesa erinnya eddala so neyita Papazapata cause nayagalayo nakyusa okwejjako erinnya liri erinnya erisobola okunsikira abantu oliba owulira Zapata ne bananga obulanzi ku stage oli tamanyi aseka out of the blue nagamba oba kiki ekijja so erinnya Zapata litegeeza blessing from God linnya liri mu Spanish bali nga bogamba grammar w'Oluganda ekigambo ekyo kyakozesebwanga dda mu ancient life nze nkola nnyo okunoonyereza Alan erinnya Zapata litegeeza blessing from God then Papa it means dad njagala nnyo okubeera taata eva much sinaba era nkyali singo nako kankayiseewo naye nga njagala nnyo okubeera taata era mmanyi anytime nja kubeera so I just admire when I'm seeing my children calling me Papa Zapata is a blessing from God that's the two combination of the names tegalina nnyo wala gye gava Programu eno oba sheno ezibeera kuno eza CRUZ exclusive nfubye nnyo okulaba nga mpa abavubuka abato platform buli omu asobola okuyitawo n'aba nga ate alina we yeetuusaako naye ntera okugamba abavubuka ab'enjawulo abalaba show zino kyandibadde ekirungi ne CRUZ okuyambako nga naawe osoose ne weeyambako kyovala abamu bagamba CRUZ ate nze naye okwatira ku muntu eyeekwatiddeko okitegeera okwatira ku muntu eyeekwatiddeko so omuntu bwe yeekwatirako ekintu kiba kyanjawulo bano bonna Bazapata mbalaba nga abavubuka bambi bali kwita nti beerwanako kwegamba naawe omuteekako ejjinja nga naye olaba yeerwanako naye omuntu gw'owadde obuwa ekintu n'omugamba jangu oluusi tamanya wathi yaakyo naye bwe buti obulamu bwe butambula ani gw'olabirako okutandika okugamba nti
TikTok eno nelabikira akazannyo kanyuma kubanja kugamba nti bangi nnyo abanyumirwa bangambe content gwokola ate batono abakimanyi nti Zapata agira n'ayimbamu cause bangi nnyo abaseka ennyo mu content wo kati Alan kyenyinza kugamba mu lockdown now doing lockdown now there's a TikTok eno ya booming nnyo waneno ewaffe nange nali waffe eyo nga ndi ku TV nga ndi mu kulaba nendaba this guy owa NBS Douglas bali balina akawala ke ba hostings kana akawala kalindo zaka kabye Kenya bakaita Aziad nga baka hosting Skype ndoza so akali mu kunyumya baga TikTok bichi baga walo ka influencer TikTok bichi nenga na wote bali sure tebakibogera kuti bakikola ki tebakitegeera ne Douglas ni mu quoting akozi yagamba nti osobola ka installinga ka app ka kajja ne abana bakolera ke ebintu ebinyuma so osobola ka installinga you never know ne batoka kweseza kati but in the after okola ki nengenda nga wai kankaje nenga kebiraka ngero laba sibitegeera nga omanyi app yo naina nga wakagigenda ko nga sibitegeera ne kabira mu simu yenga mwikali let alone nizijanga ntekayo buyimba bwange because by the time nali nyinawo buyimba butono nizijanga mutekayo nengendo laba tekayo ka video kinulanga views ziduka because views TikTok if something is nice ziduke bya dala changu byangu amakusinga ku apps endala ndowooza so nagenda budduka ningamba okay budduka nibanga tekayo nizijjawo nenkuba rap bafani banga basoka okubera ba TikTok oba kimanyi I was a rapper even soon before nga nakaja ndi ku TikTok twasoka kuba rapper ntukuba nalabo hostings nono girl bamuyita Rahma twakolera nga da rap cause nange we najja ku TikTok by the way ye mtugenda soko ku recognizing nabanga wakabinyo nenjogerako nene muga tukole kechenjawulo netujawo netukuba twali babinyo people knew us twakuba rap nga za kabinyo by the end was zizimu ku videos ezatonde nyo ku account ye yali munze nange namuwandikira ngeno nga twinenge je tubugatta then nze nembugatta ne tupostinga nembunza na postinga na ele talondo ze milimo jamuvuga speed then inafuna za nebitali bitufa bichi nange ola aina interest kiri awo so nembanga muleka nenga aho najira so we na abo video abo ne butambula nengamba okay video butambula nenange bwe genda ebanga dene ngandi ku TikTok ne ntaniko kizula nti comic things bitambula nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna obo kitegeera ne bwe ziba nnyimbe comedy dance comedy and dance but most especially people comedy they pay attention and comedy era baliko ndowooza ba comedians bangi nnyo baganyuddwamu kati ate being a rapper being a creative being a content creator nali nyina ideas nyingi nnyo so kati ne weewunye sasooka kukola kazinga oba sasooka kukola kooti nagamba naye kankola ekintu ekyekisiri wano ndabe if this thing happens then nja kumanya tikyakabi so najja nsoma mawulire cause Alan nyina ebintu bingi byemanyi mutwe so najja nsoma mawulire nengamba agekisiro nga omanyi like when you are passing some time nensoma mawulire awo so nyina ka video kanga akakuba nzikale kakuba emitwalo nga 3 na waliwo omusajja amuyita Chiplotich omuddusi w'emisinde so waliwo yagenda oba yali Switzerland oba yali munsi ki emisinde ne gimulema so n'atambula butambuzi ng'akoze waati ndoza mutegedde so nkagattako Chiplotich emyaka 37 okuggwanga Uganda emisinde gyabulemi nasalawo sebelezi wanti misinde ojala bisenga ja kumulema na salone yenani ko bwaguga bwengatto kilo 10 ekika kya basupu taje ala daikato mask je ja mugwange lya butulochi video yakuba alanye ngamba what's this ka video kali interesting nyona inkansesa by the era mpulira nga mazo kasobe mabega naseka but I was like kama lega ko TikTok like this nagenda okutuuka waita ndozo nakungalumu abantu bankubira masimu gwe gayi mwana cause ebintu byenkola ntera okusembya identity erinya lyange people to recognize obo in case nga nyira gwe nefananiza balemba atwawule bagame this one yono so ngendo okuda ku Facebook ngekiriyo Alani nga kikambula nga yo postinga video yange waliwo ya sharinga video yange ngo gipostinze yakazinga kati bwe batyo Flack Gashumba ya postinga ka video naga this guy is talented I was like chichi ne kigena maaso kati nakolanga video zange ilanga bwe nkoleza kati nge mabega nsembya yakayimba kange mpola cause like music oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona besike babikuleetere wooli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon eBay Apple Walmart Best Buy
n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. More than everything. So video yatambula nnyo, abantu ne banjagala nnyo, nintandika okusoma amawulire. Naye ebbanga biri ayitawo ettonotono ku TikTok nga nsoma amawulire. Abaana ne batandika obikola ki? Obikopa. Ng'era abantu abalala bonna. So nengamba okay, we mba inspiring abantu abamu. So kati kanjiye ekipenzo manjagala nnyo yiye ebipya. Njagala nnyo bbeera nga njiye ebintu ebipya. Ekyo nenkivaako bangi mbawulaba nga basoma amawulire akwate basavaayo gamba nti I inspired them, but I know that I inspired them. They gulire nendijawo ninga kati nkoze ntya netegereza nagenda okulaba nga abantu TikTok eno manyi Uganda yaffe eno wano ku TikTok naddala ba TikTok abawano ebintu ebikyambi ebisinga trending. That's why I always tell them nti tulina ebintu bingi betusobola okufuna views n'okola ki naye ebyo mubi si birungi nnyo like okuvuma kungi nnyo genda no scrolling video 10 nazivuma kwevuma abantu bevuma so binati ba TikTok abalala eweru kye bakola. I don't think so. Era bw'oba otambudde n'ogenda mu nsi ez'enjawulo ffe abatambuddeko gundi zikyuka video zolaba n'ofutandika okufuna video z'ensi naye olaba nga abaana bali serious bakola bukozi content. Ndoza era ntero gamba abantu that's why tulaba ba TikTok abawano nga balina following tulowooza nti nene naye nga badimandinga politics tewali cause kati bakwe politics nga yakyo okuba okuma abantu si mu bubi naye nsuubira tulina okyusa mulenzi nga tebwe nakiraba by the way as a community nefunamu idea nengamba okay babanga abevuma bangi n'abesojja kolawo guru like guru nembanga njajinga abantu okusinzira kuki bakola ekintu kibayitanga guru nenchikola bwe nakikola again nenfuna abantu bangi ne batandika obikola biki nene funa complaints mu banadini nga bangamba why do you imitate God, because I was like mbanga katonda ne bagamba gwe wakola kino ne babanga abaddamu so nimbasalire. I was like imitating akatonda kati agenda nendwala mwawo nyina mukwano gange bamuyita musawo July nangamba gwe like awazanyira katonda okitegeera nalala mu ebbanga by the end now. So nengamba manyi nkikoze ntya nefuna engage nchiflazingamu nenchiza mu kooti. You understand? Nengamba kati ate we tubanga kooti ate content ajabana mungi was tuba ku musi content yaba mungi abevuma waneno biki so nentandika okukola kooti mpola abantu ne bajaniriza ne bajagala nentandika okufuna abafani twala account ne kula awo. So nze omukuba TikTok abalina bafani abangi alani ekyenyinza okugamba weva much people abamu abeyita abanene bana abanene they don't recognize me but mu bantu abali ababulijo I have nze nkurecognize nga musajja wange era ndi omu ku bafani bo nkugambye abasajja babiri abanyumira wembeera awo nga ndi stressed era lwengenze ku page yo ng'oluusi wakoze birala mpulira ennaku nenga kati naba nvudde eri nga nzize kulaba oba ayina kooti gye yatuuzizza nalabira ddala nti no by the way nti nga bw'oyogedde otuuka ku page yange sometimes nakolangako live ebiseera biri emabega kasi kyazikola nnyo nakolangako live emabega kati nali ndi awo nga ndaba guy Tata Sam najja ku live yange nengamba hey this is Tata Sam nangamba gwe guy oli wakabi nnyo nenga gwe Tata Sam nangamba oli wakabi nnyo kati waliwo akavulo kake nali nategeka mabega ko wali eri mu bayitawo Centenary Park aside awo nali naye akanakola akavulawo last year kati nangamba nali ngenda kujja ku kavuluko nkusaleko nga just it's a surprise naye nayina ekivulu wabweru w'ekibuga nesitowa kubeerawo nengamba really nangamba mukyala wange olutuuke wakati simu nze mbeera naye ayagala Papazapata nengamba really nangamba ya oli wakabi nnyo aba akyali awo n'avaako Suna Beni najja nangamba mu gusajja gw'oli w'amaanyi nnyo. So I so many people benalinga neetaaga musically oba oli awo nga nkyali music like nga banyaniriza ate this way I was like okay I can do these things nsobola obicombininga together nembanga nsobola okubako nekyempisaawo cause abantu bandekaliko bere Alan gwenze najjanga ku BBS nenga kati sebo okubatuukirira muli banene nnyo I was like okay maybe time will tell ekitegeera so abantu
abamanyi abanjagala pola mpola we move tujja tuuka. What was your first training video? Video yange yasooka okutraininga Siyoyo Island. Era kigambo Siyoyo otandika ddo kikozesa. Siyoyo Island is my slogan. I use it. Era abadde nga bafani bange bazzenga bakimanyi. Nina gye nayitange kwe nakijja. Nali mpita mu gete eyo nga ntambula so nisanga nendaba obuwala bwali bubiri. Naye nga bulina ewaka we bali. So nali ntambula ngenda ku mudala gwa chapati bwenti. Kane nga bakayana. Yo, Siyoyo. I was like, kana kagambo nno kalungi nnyo. I was like, Siyoyo, you know? So mu gete zisinga by the way. Bakamanyi. Nina abafani bangi nga bwe nkugambye. So this word is used abantu bannyo bakakozesa. Siyoyo. Yeah. Kwe nakajoko. What's your first training video gwe jojjukira? Video yange yasooka ku trending. Yo bulungi naye noga na voice nga video. Video yasooka ku trendinga. Anyways, kisinzira naye kati nga wegambe kalika video kakiproti kikatambulira mugulire. Then we twajja ndooza mu waliwo video yange eriko 1 million meka ya nakola kooti nenteeka wajipininga oba toli muntu apininga siri nnyo muntu apininga pininga information ankwata katali content naye nga najipininga ko nenjijayo naye nga nja gikulaga. Okay. Yaliko kwaliko abayimbi waliwo abayimbi abaliko nga twakaja ku TikTok waliwo sound obwa trending ng'ennyo kuliko ono guy oba omunanasi simanya waliwo musajja omulala yayimba nga kati namugatako Chameleon waliwo Chameleon namugamba gwabyo limbara Chameleon imba mutulabe guy nayimba yayimba nga simanya Chameleon Jose video yatambula then waliwo no Spice Dan I think naye era nemugatako waliwo awira kawala kali kayimba nenga yimba munga Spice na yimba. So njagala nnyo kolera ebintu abantu ebinyumira abantu. So nange sometimes tulaawo nindabye ekintu nga kinyumidde nenfuna mwenge eyo kifreezing mu olusi nenkyongeramu nolanga omuntu kimunyumidde nnyo kitenkanika. So nze andi entertainer. Ndoza kikigambo ekirungi okozesa andi entertainer. I can do whatever ate nina bingi bibatanalaba kinyinza okugamba bingi nnyo kitenkanika. Osinzira ku ki? Oba osinzira ku ki okutandika okukola video? Otandika ogikola. Ebiseera ebisinga nga bwegambye with the creative mind owulira ekintu ekinyuma okitegedde. Oyinza kati nze oba nkugambye ntya owulira ebigambo abantu bibajja boogera mu zi video zisobola owulira ekigambo kimu nze nemmanya kyekyo kikozesa okitegeera. Oyinza for example oyinza okwogera katugambe ngaawo kiki Alien yagenze London. Kati nga ngatta ku Siyoyo Island kati video jinsembi okola by the way eyakazinga yatadde twogera ku Alien engeji yasoose ku kazinga Siyoyo nga tanagenda wa Alien nga tanagenda London yasoose kuyimba ku kazinga Siyoyo era okuva twamulanga abantu babadde tebakyabeera waka nga basiiba ku beach nga tebazanya football si handball wabula batako ball kyekimu ne bannamwandu babadde basiiba ku ball and socket joint nga babuuka. So kati is all about creating Alan kati olabe ngako like batako ball otunuliranga abantu bali mu kola ekintu ekyenjawulo nenga it's not football it's not handball nga tebakozesa kabina. So as a creative take on God that's a batakobo oli bwakiraba nalabanga mutuufu kisesa naye nga ate kiringa ekijja. So nsubira ebbanga lyokoledde buno bunja buyita buskits muntu ki go bantu ki oba bantu ki bewakasinga okola noga ola nono omuntu anyumirwa content wange kitegeeza ndeka ndi kumulama mutuufu kati nga bwenkuga by the way mwebali abantu bangi ng'obadde nga nawe weewuunya noga bangi nnyo kati for example mbeera nnyo ku live okwo n'olaba bajjeno ne bajja ku live yo naggaffe tuli bomba eno naye man yo Papazapata tukwagala nnyo bajje nga toyina nagwo omanyi Alan gwe mwenyini nyini nakula nze nali simanyi ngamba Alan naye alaba video zange okitegeera nga bwe gambye Suna Beni those are one of the big guys abatambulirwako ensonga waliwo omukyala bamuyita Anatalia Ozi biba waliwo Tom Diwe yaliko ndowooza ku Sanyuka TV namubuuza namuga waliwo guy akola content bwati Tom namugaza pana mugambo oyo he was like gayo yankolera wakabi. So abamu bamunyumirwa
sibamanyi abamu naye nga bemmanyika batonotono bebo bangi nnyo. Do you think also tegekerayo kashobo ekati nga kakooti like kazinga whatever music wadde bigata kiri mu plan yange era bagizi bange babadde nga baŋŋamba kandi ebyana byadde biŋŋamba mbugwe mwana olaba omusikulu yakube freedom city osobola lugogo bagana ebyo bikire muliko naye nga kiri mu nteekateeka zaffe era bagizi bange bakimanyi mbeera mbagamba weva makisi byangu naddala for the start obimanyi Alani oli akulabira awo naye nga haso ziba z'amaanyi nnyo okuteeka ekintu ng'ekyo kiba kyetaaga obudde then n'abantu abatonotono nabo basobola okukwatira okifunamu as in okola content ku TikTok tuwali kyamaanyi ebyenfunamu gyebiri naye financially no I don't think so okuja obulanga obutonotono bujja obutonotono naye okusinziira ku biki byenjagala newa gye ntunudde tewaba nnyo kiri awo kyenfunamu except emikwano gyo ofunyemu mingi Alan nga naawe mwoli omuntu yandyebuuzizza nti gwe mukulaba okuko okuvuma kungi ku TikTok okuwemula kungi ate nga nsuubira tusobola okukosa TikTok eno netufuka ku biruubirwa byaffe bingi ng'abavubuka mindset gye tuyinza okyusa oba mindset ki gy'oyinza okuwa abaana naddala nja kugamba abaana abali mu biyumba abali e Saudi be balina ennyoogo omuze kuyomba ku TikTok okuwemula nawuza tuyinza tukyusa tutya mindset yaabwe kati abaana abo simanyi nakumanya just lwakuba Bannayuganda mwana oba yaffe simanyi nakumanya naye nga simanyi nakumanya like tulina okuyiga engeri y'okozesaamu social media tukopeko ku nsi ezituliraanye ensinga sisuubira Kenya and whatever ntino zeevuma lwakuba nti abaana babinyumirwa okukola ki okumalako plan and you are like oba kyekigendeerwa ky'abaana koza abaana babinyumirwa abavuma babanyumirwa kozi Alan katukola content naye okola video yo nebeera ku views 1,000 omwana najja n'akola ng'eriko obukadde okitegedde mitwalo emeka so ate nga bye baagala kozi beeyambula bakola ki lw'ebyo bintu kuyambula so bibanga content gwe baagala naye content yo yajaba ayinza okubatwala ewantu watali bulungi ndoza mwalabye muganda wa phone yavuddeyo neyeewako obujulizi nga bwali wa ADF kati byebyo okitegeera okwata ng'olowooza osaaga nze nkola video Alan nga mmanyi kyeyinza okuleeta era nkola nnyo video era nkimanyi nti ndi mulamuzi cause jempita baga mulamuzi waffe cause nkola nnyo kooti naye nkimanyi nti oludde wonna wenguyira mu nsobe ne bankwata embwa zijja kuseka zigambe bulijjo kiboka zikuba banne naye leero ke bakole batya so kati nkola nnyo video nga mbaze ekiddako nti singa giwunya wano neewolereza ntya so tusobola okukola content omulungi atali oyo ow'okuwemula okitegeera ne tukola abaana bangi waneeno bagezezaako okukiraga nga bakola content oyo the likes of bano bajjama babe baani bano waliwo abeegatta balinganga 6 okitegeera so okwegatta kintu kirunyo kyakabira nakiraba by nga bakitandise because it was my idea bano bajoze kyakala abaani joze kyakala n'abo balala abo bonna bayinga gye bakolamu ekintu kyabwe era bakivuga bwe batyo bagenda kufuuka abamu kubasinga okuba abakabi right now bakabi naye bayinza okutuvugira ebbanga singa ekintu kyabwe bakimaintain nga kiri ekito kozi basobola okukolera ddala ne ssente ziwerera ddala kozi gundi zaabwe nnungi oba ozitunuulidde bayigiriza basanyusa ate nga beegatta okwegatta kye kisinga by the way that's why olabye nga abaana basinga abakoze ebintu nga bali bokka era otuuka ekiseera n'oggwako mpolampola. Would you choose doing content over taking music as your career? Music yoyo mwagala nnyo Alan mwagala nnyo nga bw'okiwulira naye nga bwe nagambye nti ekigambo ekituufu kyandibadde entertainer okitegedde nsobola obikola byonna naye ate mu music ndi mubi tomumanyi ojja kummanya mpolampola music omwagala nnyo naye ate abantu nkiwa balonze nnyo kino aba TikTok naye ate abasingira mbadde nabo musically mpolampola golwakiroza omanyi abantu nalwawo nnyo okukikkiriza nga bwe ntambula nnyo mu bantu eyo
ane ma Brighton kati mutima mulinga ngamba lwaki tebampita ALLANCRUZ nenga kadhen nagenda ngokusanga abantu abenjawulo ngosanga ba minister nga baze kutelefine awo nosanga ba MP nosanga abantu ma office agebbeyi nensanga abakyala ku papaza awo nensanga abayimbi abamanyi nze nasangako omukyala yasinga okunkube wala yali Maureen Nantume yangamba goma Brighton nga nyumirwa nnyo ebintu byo nyumirwa nnyo skitizo kadulumu nansanga ngate ndi mu reporting nga ndi mukola mawulire nangamba ate bino wabiyingira ddi so mutima nengamba wait a minute abantu baagala nnyo mama Brighton okusinga kiri so that means osobola okukulembeza kino nekikutwala gy'oyagala so bw'otegeera abantu kye baagala ojja kulaba ng'ofulowinze ekkuba ettuufu the moment lozikiza skiti za Brighton ojja laba ngira naawe osirise kubanga maybe kino kyokola abangi abakikola abangi abayimba abangi bannamawulire be basobola okufunako information eno gwe gy'obawa naye ate kiri eri kyokola batono abakikolanga bw'okikola nga bwe baagala okibawe so ojja kwekanganga Zapata oli agamba akazinga so sometimes it's all about kumanya nti okay abantu bano baagala akazinga kano ngenda kukola nti okafunamu ssente nsobola oyitaayo abantu bange ku Centenary Park awo nga 3-2 nenkwata video zange nazeditinze nembaga kati tugenda tandika ku ssaawa 8 olulaga olusooka lutandika ku 8 mutuule muwulirize firimu bwetambule yakazinga nti kakati tutandise akazinga siyo naye nga wagasse buklipu obungi nga tebabulabangako n'otuwa show omuntu n'agamba Zapata yatuseseza yaleese obuntu bwe nga wallahi obedda wogamba emiggo nga woorganize show yonnungi so nange kintukako I already said and I'm like nsobola okuwaya bano abantu show ya Brighton nga ebajagala ne balaba mama na kitende ne balaba defense ne balabani but sometimes kiri mufa abavubuka nti tulwawo okukkiriza naddala nga Katonda akuwadde talents nyingi olwawo okukkiriza nti kino abantu kye baagadde bo togenda kibajjako then ofune nekiri kyokola ekya by the way ekyo bulanzi channel zange nazaawula nina channel ya Brighton nina ya CRUZ exclusive ya CRUZ exclusive nyambako bavubuka bannange buli omu asituke eri eyange nenkolako ebyange so awe mbadde nkubuuliza nti gwe ng'omuvubuka don't you feel like abantu appreciating nnyo your content nti weetaaga okwongera okutuula wansi oyongere okutuwa ekintu omuntu osobola otukeseza noga nti kati nina show kati Alan kituufu kyoyogeddeko era nsuubira nti sinze nkinanzika then n'abavubuka bangi nnyo abali out there ffenna tuli bangi abalina talents nyingi naye nga tulina tuzikozesa omulundi gwe gumu naye nga abantu balina kye basiimya era ntera nnyo okugamba abantu b'embeera nabo nti ebiseera ebisinga obeera n'ekintu kyoyagala gwe nga kyoyagala then nobeera n'ekintu Katonda kyakwagaliza niwabeera n'ekintu abantu kye baagala obeere so noyesanga olina choices nga nnya nowabeerawo n'ekiri ng'ensi kyekwagaliza that's why oyinza osanga abantu nga 7 ku buli 10 nga mulimu ogwali mu kukola si gwayagala naye nga mwafuna ssente oba oliawo so kati ebintu ebyo kiba gy'oli okusalawo kati kyombuuziza kirungi nnyo era nze nga wegambye music ye mwagala nnyo ekitenkanika naye abantu mazima gali nti abantu appreciate nze nnyo content gwenkola neno whoever much content nga begambye temuli sente right now temuli kasente naye ate nga sente ziraba nga zisobola okujja if you are prepared like netongeramu n'amaanyi n'okutongeramu n'ebintu ebyenjawulo abantu ne bajanga balaba cause bwe twatandika right now era si bwe tuli eri abakuyita okuyimba ne bakusasula gigi ubeerawo mpolampola batuyita ne tugenda ne tukubamu nakuwaayo kyakuwadde ne bakwokyayo kye bakwokyeza nenga size ez'amaanyi do you sit down and feel like ndi star kati genda ndi star kati kino amanyika kati following yagejja okujjako nti ndi principled naye nga okuba star waliwo kyensobola oganinga Alan okusinziira ku kitegeerawo kaningira ninda
nenga sinti ati ndi star by the abantu zibe bangamba mundi star mundi celeb ningala bando cause ndabe danga wenjagalo basina bakoya singa lucha kumacha nofuna omukisa ngali ene weyagufunye nogenda mu America bano ogenda London bano ogenda Germany bano ogenda Belgium bano ogenda Zealand my dream country oyinza okudda sawa zino okudda ekibuuzo kyamaanyi naye mayiro akinkubuuziza simanyi lwaki okimbuuza njagala oteeke ku minzaani kariyayo n'ekyeyo singa lucha kumacha you have an opportunity of coming back home okole content na biki you have an opportunity ogifunye ogenda London oba America oba nsi yonna nifuna opportunity egenda wabweru ezo right now nyinza obutaddirawo kinyiza okugamba Alan kubanga amazima gali nti Uganda eyokya naddala nga olaba eyokya ba star kati olwo ebintu tutaba kuba bagala bwagazi olaba ezi Alan obulamu bw'aba celebrity sinabubeera mutini nemba nolaba olinga nenga situgulinga that's why abantu betusubira kubeegombeakaibbanga n'emyaka mingi amaliriza akoze ki amaliza naye agenze ne weebuuza nze kati nfaaki okitegeera so nze nsuubira opportunity bw'ebeerawo nga gyendaga buli kimu kiri afunye chance nsobola okugenda n'embeerayo kakabanga kange nefuna ku ssente kubanga Uganda muganda wange bali muno balaba beegumyagumya bote ne muganda wange Uganda ndalamu kati alien skin alien anti yesta alien star by the way is my good friend nenga alien wani wadde amagezi okubula nalabye amagezi bagamuwa naye ekimenke ekyo sisuubira mu kisobola nalabye by the way yakoleddewo video n'agamba eno teri kiriyo naye kati alien waali kiba kizibu nnyo waliwo omusajja gwe nawulira eyali akagenda ebweru eyo ne bamugamba oluyimba lwe gye wavudde lukubye hiiti nadda ekituza kiba ki ekikuza ndowooza kwe kubanga aninga kiwandibadde aninga neeri okitegeera Alan ku budde buno eno simanyi sente zolina naye neganga enakko obuwumbi butaano izo ga America nkola ki kyagazaaki so bw'obanga oli wano ngo aninga nga guwulira kyo oli worth okwaninga ekyo ate lubeera oba oyagazaayo nsubira abagendayo kubona sente zijjeeno so obanga aninga niwatuuse ensonga z'ekimenke boy sibalina kumanya naye kati ye nesinga lukera kumacha n'olya nti yabuze okiyinza okwewuunyisa bwe nti yabuze kinneewuunyisa ku alien gwe mmanyi obulungi bwebanga nti yabuze kinneewuunyisa koze wega ayagala nnyo Uganda by the way ayagala nze era okuba nti abantu baali bamumanyidde wano eno we bamukubidde empi naye wali eri netwabeera wali emabega bamuyitanga ze namufunira waliwo n'akamu ke baali baŋŋambye awo nga bamutwala era kwali kuyimba bweru eyo naye ng'ebigambo ebimuvamu bikulaba nga ye agambira njagala beera wano so abantu bawulidde kipya bwe yadde aganya ogenda London tekyabadde kipya nze kunze kwali yene ye agambirawo nze Uganda ewali fani besi yange era wenkubidde endongo wembereddewo akabi njagalawo nnyo n'okusinga ekirala kyonna so bwanga nti yabuze nze kinneewuunyisa kozi mmanyi kikyayagala ayagala nnyo wano emazima omuntu atulaba nga tumaliriza golooza abaana wansi awo mu ghetto mwana kiki kye basinga okutoba essuubi baalisigazaawo mwana omuntu naddala tutunulira mwana alina talenti kati talenti zaffe wano eno byebimu ku bintu ebisinza obutafiibwako by the way ekinjagala omanye that's why buli mwana avaayo twandimuwadde chance netutaba criticizing nyo cause it's always hard okubreaking through mu buli kintu kyokola that's why talent nyingi Alan zifudde nga tewali abatuuse tebasobola kukwata ku baana bato oba oliawo kozi botunulira abayimbi nga 10 abanene bagamba nti waleeta muyimbi kyalina wanga abana tabaweza okitegeera yeti abamu babeera ne possibilities oba ndoze beera selfishness abamu si bonna naye abamu ebeera selfishness naye nga singa oba ku baana abato kiba kirungi kozi yo government yo ngayo yatuvaako talent wise tebabimanyi tebagana bimanya okitegedde si mu bubi na si politics naye abasambi b'omupiira
abayimbi ba comedian ba dancer kati bulira binene bibabaddemu ebyaki bedeshingo abayimbi mutuufe omuntu ayimbye emyaka 10 naye nga talina kyakola ki China ebiseera ebimu is about handling money because twawulira abasajja abamu bayimbanga era nga bafunira ddala ki sente oba oli awo tebamanyi ngeri yakola ki yakozesaamu sente naye era bafunanga sente zitegerekeka nti oli n'owulira nti kasuukira yamugula miliyoni 8 mu 2000 okitegedde naye nga 2.8 miliyoni 8 zaali nnyingi oli nga bamuwa 4 oli bamuwa 3 bwe wali mpulira n'abatunda nga zabuba miliyoni 5 miliyoni meka so abazikozesa obulungi abamu bazirina abazikozesa obutali bulungi era tebazirina ng'era obulamu bw'ensi bwe bubeera alani bwe tugamba nti Uganda haso nnyingi nnyo tekitegeza nti abagaga tebaliimu so waliwo percentage ogamba nti tiyo so ebitone wansi tebifiiriddwako ate ndowooza oba ndowooza kino kyange ng'omuntu abakulu baffe abaliyo nabo bulingo babyabufuzi tebagala nabo kukkiriza kuvaayo okwo oba kukkiriza kati waliwo abasajja b'empa respect music gundi eno like kati nga bulaba papa misa kyo kitegeera omusajja gwotunira nga legend ng'ayimba ne ku budde buno naye nga si pressure naye bakulu baffe bali kutonadde bagana kuddayo okutandika kuvuganya n'abaana bato so abaana bato babaziise that's why ogenda kusanga nga music yawo wansi tulina abantu tulina abayimbi betuyita abakulu katwala abayimbi abaddaddaka ogenda kwesanga abamu bafiiriddawo wansi naye nga talenti zaali z'amaanyi sijja bamenya naye kati obategedde Alan kati baba bafiiriddawo wansi kati saasira abali mu kujja obuzi kyokka nga abaana bangi baagala bambi okuyingira gavumenti yantunuulidde kino ekintu cause tusobola okuwa like bwebanga otunidde industry yaffe tuteramu nga creative art esobola okuwa abantu emirimu bangi nnyo that's why ensinga za zibungereza zo ezamanya nti omupiira gwe gukola right now bagutukyayisa n'ogwewaffe tulaba gwabwe kozi gwakabi bagutaddemu nnyo kati kubamu akafaananyi nga Old Trafford yamaani oba Emirates eyasene yabadde wano Uganda omusisi wa chapati ajazisiika ali ku nakivubo naye n'ekisaawe ky'eggwanga omupiira twade tusamba gya Africa biki twakyaliza luddawa Cameroon okitegedde kati ogaye nti eggwanga litwagaliza ffe ngaffe ab'ebitone naye nga abaana bali awansi abeera asamba omupiira manyi agenda bero wa kabiso tereza ebintu ng'ebyo bino ebintu edda baabirabanga bibi naye kati osanga n'omuzadde nga agamba omwana we nti yo Saturday togenze ku kisaawe kozi omanyi omupiira kyasobola okukola kozi gira emirimu small white collar jobs kyasobola tukolera bintu mufunayo mu babiri abavuddeyo mu kika abasigadde baba bafiiridde awo kale tweyanze nge tubadde ne Papazapata olunaku olwaleero ebigambo bye bisembe eri bafaani bo oba olinayo n'akapya akayimba obawe naye mbadde nsaba nga tetunava wano olina tukoneramu ekkooti wano ekkooti yatudde kubanga ekkooti yatudde dda naye nga bwekyemba mumanyi abawagizi bange mwena abawagizi ba Papazapata mwana mbaagala nnyo ekitenkanika sinnaba kutuuka gyendaga naye ate wakiri wendi si wabi nnyo okusinziira wa gye nnali naye nga abantu sizaawo be baliwa yemmwe so just know temujjanga okwo mbaagala nnyo nkyabongera content mungi nnyo n'obuyimba bwange bungi nnyo I have my YouTube page kuliko Papazapata official so logendayo ne platform zange zonna noba nga onfollowinga tuna album empya egenda okuba nga efuluma wiiki ejja kuliko obuyimba bungi nnyo bagiyita What Went Wrong obuyimba nga mmere yange buyimba bungi nnyo so mbasaba mumpagire byebyo ebigambo byange maize n'ekkooti oli ready okuddamu ebibuuzo yes kooti ya 1996 omusibe asooka lwaki wasibye essaawa ey'amagye kama wange gye nasanze mu dduuka wasanze mu dduuka gende nalufenya bakkuba bubazzi emitwalo 69 ku nnyindo for God and my country see you. Okay, kale CRUZ exclusive gwe mkutu ALLANCRUZ gemanya hogan kamera abadeko bulunyo kubanga tukutusaka ensoga zino zennyini tuli proudly powered by Africa One Tours and Travel ate kwe tugasa Marus Bridal Center Mama Cyber Research Clinic nena Kago for now njagala kubanga atisaga kusuka kwa nse bulungi mweraba oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon eBay Apple Walmart Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier
Career tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairokagocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala